So buli kimu kyawedde abantu be Canada tebe visa zafuluma da passport tuzirina tweyagala bweyagazi tulinda justing 21 kuba muziki 21 22 23 abakyala waliyo Vinka Chosen Becky bayimbi bangi abakyala beerinde bwerinzi bayimbi beeyo tugenda kukola nabo zikolabo kuba July nga 21 tuli Canada Toronto Ontario tugenda kuba tubeera mu African Decent Summit kubanga abafirika bakuŋŋaana mu nga bw'omanyi ne bateesa ku bye batwala mu maaso ne bayiga ku kalica yaabwe ne bayiga okukola bizinensi n'omanya kati ono aludde mu Canada ebbanga ddene ekikola atya okufunamu kasente so kati lwe lukuŋŋaana lwe tugenda okubeera lugenda kubeerayo nga 21 paka nga 23 July awo n'olwekyo bannayuganda n'abantu bonna ab'ensi ez'enjawulo mbakoowoola tubeereyo bannaemwa eyo African Decent Summit. Guno mwezi gwakumeka ng'ogende Canada? Canada gwe gusoose mbadde nnyo mu America. Mu America wagendayo? Ku Mukisa Habo Clinic Kisaasikulambiro Kasaana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkola eya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Okay, kale tukwaniriza nnyo ku mukutu CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongero banirizaako yonna gye mutulabira mu nsi ez'enjawulo abali e Canada abali e Netherlands abali e UK abali e Germany France America mwenna mu states ez'enjawulo abali e Saudi abali e Dubai abali e Bahrain mwenna nti mugyebaleko mwebalire ddala gyonna gye mutuusaako engalo ngero olunaku lwaleero ku show ndiko with a Mr. Handsome very smart guy bwakulaga engatto wansi gy'ayambadde ogamba nti wow abayimbi balina okukopa kakole mangu nja kuzizaayo gye bazinzise kubanga nga bw'obitegeera nti wadde eddakiika 2 nennyiniza ali ku geeti wali byakweyazikamu embeera yatabuka omulimi asinga omusajja omulimi yenna batugamba ssente zitandikira ku balimi kiri kyoba omanya obulimi we wali omulamwa. Okay. Yeah. Ogamba otya Evans? Bulungi Alan. Obulamu. Bulamu sebobi. You're very smart. Thank you my brother. Evans by the way kankubuulire oli omu ku bayimbi ng'abantu we bajeregerera bino we bagamba musumanyi music wa band naye nga band music taliyo naye oli omu ku bantu abayimba music oyo nga onyirira sikusanga nkongo osiiwuuse byonna bibaawo naye osigala onyirira. Ekitiibwa kya Mukama Katonda yasalawo okubaffe weeyagaliza ekintu Katonda n'atakikwagaliza neebaza Mukama nti yannondayo mu bangi. Sikusanga ngako nga togolodde ani akuteekerateekera engoye ewaka? Nze neteekateekera ne designer wange bamuyita Alan Senior ali awo. Wano wansi wano Salama Road. Alan Senior yakwambaza ebintu abijja France. Nali mpaka nangezaako okulowooza nti oba nfera bufezi. Nangulira tiketi nengende France okulaba amaduuka. Yabijja era Alan Senior big up. Kati bw'oba kwambalawo nawo nobanga mu kyammekaawo. Kati nze kyenkola nkwata ssente nga bw'omanyi nti kati nyambala myezi 2 n'okwata miliyoni oba 2 n'omanya nti kati ezo zize. Then gwe n'ojjayo bujja okitegeera. Omwezi? N'omanya nti kati design z'emyezi 2 n'okwata 2 go n'ogakola miliyoni 2. Evans weteka kwa account. Wetekamu emyezi manager wange yaziteekayo naye of course ziba zange nga nganze. Ne kugamba nti si kyekinene nnyo kukyeteekamu si kibi kitegeera. Are you seeing someone? Yitayokko kubanga mwenna amannya geegamu. Are you seeing someone of late? Waali omuntu wange naye akaseera bwe kanaatuuka era nja kujjamba. Nokyaddamu okulaga omwagalwawo Evans mu bantu? Anti era ne bw'ogaana omulagayo yeeragayo kubanga baana ba Adamu ne Kaawa nga tebasaaga. Oba oli awo wuuyo ku konsati agula tebo mu maaso fudde nanyo nga yeetaddeyo bannange nga tokyadda. naye Evans osobola okwagala omukazi alina ssente nga mugagga nnyo? Abakazi abagagga abo munne baba n'empisa ate. Baba n'empisa ate bw'akwagala omu kubanga this time aba amanyi nti kati nnoonya love.
okitegeera naye oluusi atalina asobola okubeera nga abalina nga 6 gwe bw'oleeta 2 n'agatta n'abalala naweza 12 kati ate abaavu nze sirina buzibu na mukazi mugagga n'omukazi omwavu ng'asobola okunjagala nzekka nakyo sikirinaako buzibu naye okuva edda nedda nga abasajja ffe tulabirira ki abakyala kati abasajja batandise bifuulafuula mbw ate kati omukazi omwavu biki olina kufuna mukazi alinamu kasente omukazi yandibadde mukazi okubeera omukazi ekyo kyokka kimala okuwanga amagezi okufumbira okwambaza ebyo bye byandimaze mama okuyimirizde wamuwaki maama wange yafa yafa nga nina emyaka ndoza ng'ebiri sorry ninayo maama wange omuto bamuyita Rose Nasuuna n'abamaama bange bangi waliwo weerusaze mukyala mugerwa kuziddwa abazadde bangi nga bw'omanyi ate taata naye yafa ndi mu P7 Evans abazadde toyinaawo nkuze mbeeraawo buyambi yamba wano n'omwana talina bazadde banganda bebakuweredde amatafaali bikibwe bityo okuze oyambayambako ku bantu nga nyambibwa buyambibwa abantu ab'enjawulo so obulamu tebubadde bwangu era omuntu bwakulaba ngaoliaza Katonda okuba nga ntuuse wano waawe sinnaawuba kubamba nnyo mu by'essente naye mmanyi nti era Katonda nkoledde ebikulu wow tulina Chris Evans and of course wetwogerera wano atandise okuba nga yeeteekateeka omwezi gwa July July nga 21 tuli Canada, Toronto, Ontario tugenda kuba tubeera mu African Decent Summit kubanga abafirika bakuŋŋaanamu nga bw'omanyi ne bateesa ku bye batwala mu maaso ne bayiga ku kalica yaabwe ne bayiga okukola bizinensi n'omanya kati ono aludde mu Canada ebbanga ddene ekikola atya okufunamu kasente so kati lwe lukuŋŋaana lwe tugenda okubeeramu lugenda kubeerayo nga 21 paka nga 23 July awo n'olwekyo bannayuganda n'abantu bonna ab'ensi ez'enjawulo mbakoowoola tubeereyo bannayemu eyo African Decent Summit guno mulungu wakumeka ng'ogende Canada Canada gwe gusoose mbadde nnyo mu America mu America wagendayo emirundi 3 mu America bwe kiri kyekyagano sigalayo njagala nnyo eggwanga lyange njagala nnyo okukulaakulanya ebirungi bye nnina Uganda ebifuneko kati bwe nandigenze ate kati wandiridde wakuba kakati YouTube channel kwendi kati ogenda kunteekayo okole ki so ndowooza nti ebibuuzo ebimu ase ezimu oba ozimanyirwa kuba nti oba oyagala kukola ki kuyisaawo mbeera nga bwokitegeera kale tugende mu maaso muganda Evans omuntu wenkuzaako emabega wali wetwogedde ani akutwala bamuyita Alice Birungi Hope so buli kimu kyawedde abantu b'e Canada visa zafuluma dda passport tuzirina tweyagala bweyagazi tulinda justing 21 kuba muziki 21 22 abakyala waliyo Vinka Chosen Becky bayimbi bangi abakyala beerinde bwerinzi bayimbi beeyo tugenda kukola nabo zikolabo kuba baani bayimbi bonna bagenda obeera kuba bagenda va mu nsi ez'enjawulo olowooza muno bannayuganda abayimbi ffe tugenda obbaaya bayimbi bangi abagenda obeera abali mu Nigeria abali e Ghana bonna kigenda kukwata faya gwe kyoba omanyi naye singa bakuwa opportunity mu bayimbi abagenda okujja abanaggana awo muyimbi kigwandyagadde teri muyimbi asinga munnayuganda gwe kyoba omanya Uganda yesinga wano talent nze singa omanya abayimbi b'ensi ez'enjawulo abankubira nentandinga down omukisa gw'okukola nabo kolabo olimba Evans nalaba ennamba ya Drake wano kankulaga omanyi muzaala wa nnyo Drake America yakubira oyo manager wani teako voice note message esome etya this is manager Drake from what somera abantu omanyi boogera nnyo nsaba nti ayagala ki tosobola okutwalayo ka opportunity okukolayo ka kolabo naawe taata kosi kati mbivuunola mu Luganda naye somera abantu
So ebintu bye tubagamba kola bezimu tuleka ndeke tewali wano muntu asinga munna Uganda waka gwe tukola bamulaba mu Nigeria ki gwandyagadde okola kuko naye aba Nigeria saagala nnyo okukola nabo lwaki mpulira nga njagala nnyo okukola n'abantu ab'ensi endala abatali ba Nigeria ekintu ky'aba Nigeria ekyo kyagala tuwamba nnyo saagala ate nange contributinga ku kyakuba nti batuwambira ddala ate batugirewo ddala kati njagala nnyo okukolagana n'ab'ensi endala nabo bafuna opportunity eyo okyoba omanya ffe tusinga wano mu Uganda yesinga nti tetuli blessed nti government tetubeereddeemu naye gwe kyoba omanya ne tumala tufuna opportunities abo abasajja ze bafuna toyinza nakusobola tebasobola nakutusobola tuli battabbo nnyo ate n'oluzungu olumanyi odduyimba okuyimba oluzungu si kyekikuyisaawo wabula okuyimba obulungi ekyo kyokola nze kyovula mu nnyimba zange temubaamu nnyo oluzungu wadde nga nina diguri 2 kitegeera Evans olina diguri 2 na diguri 2 esiteeka luzungu emu ya kubala bitabo endala ya bya bulimi olina diguri mu accounts ne diguri mu byokulima nina certificate mu CPA ne SCCA toja kubitegeera ebyo kubanga njagala osigala ennyo ku bino entertainment n'ebirala kale sebo taata saagala ate tutuuke otandika okurevisinga kino gwekwata kimu nti oteekako wali mugezi ddala mu class abawala balaga nti bava bali bakwagala agriculture eyo yonna mbirinamu empapula taata kuva ddanga olina ekintu abakyala kye basobola okwagalako kati ku ssomero awo abaana bakwagalanga mu kubala ng'obayambako nayambanga nnyo abawala mu kubala naye banjagalanga ng'omuyizi omugezi so si mu byalaavu kuba nze kuva ddanga abakazi sibagenda nnyo ng'omuntu nze omukazi alina okukola emirimu mingi nnyo okumwagala ekisooka sikwana omukazi alina okujja gye ndi okunkwana nti nze sikwana nti oba lwakuba neematira naye nti omukazi okuŋŋaana kitegeera ti omukazi bwakugaana kati ngaffe abayimbi akutambuza buli wamu ne bwodi obwo wayogera naye ng'omugamba maama oli agenda owuli eddoboozi ya ono si ye kulisa omuyimbi gwe tubuli so kati nze essimu yange nze nninda omukyala ye naakola ki nankwana era omuwala ne bwe mba mwegombi omuwala kigo wali okwanyeeko nga omuwala bwe nali njagaddeko yankwana bukwanyi saamwagalako saakola muvu esooka kinyambye nnyo obutangeya kitegeera nti omusajja wuuno ampeereza audio notes bikya abawala be bakwekwanira nze ng'omuntu nkalubirirwa okukwana kitegeera mba ntya kuŋŋaana ekyo kyenkugambye oswala wamanyi omuyimbi nga okola puroguramu naye oli ludda wamugaa naye lwaki tojja nga bakulikodi okitegeera so ekyo kyemba nti era nze ne mba wakwogera na muwala wadde gwe nkwanye nkosisinkana n'oyogera n'byoyogera nga oli wano nga ndi wano n'amasimu ne tugasa wano ate mmala kukwata ku simu yo nendaba erimu akanyonyi bye twogera bisigalaawo ku dashboard y'emmotoka tokubako zino simu za kiro nga bebi weebase mwana omuwala asobola okukulabisa ate oluusi omuwala gwe wandyagadde oba tewandyagadde bakyali bwe bamanye nti gweokola ki gweoyagala kubanga ffe twalina mukwano gwaffe naye nga avuma omuwala okukamala okutuusa ekiro bwe nabasanga neŋa omuwala bulijjo gw'ovuma ate gw'oli naye kati oluusi nsobola okugamba nakasaga simwagala naye ate nga gwenkwana gwe ndi mu kwegayirira kati olaba omuwala bwaliikinga audio notes ezo naye towandikayo olimba bwe rutyo olw'abavubuka bwe batyo mukwano gwo nakuyanaga watugamba omuwala mubi nnyo talagikamba ng'ate gw'olina so nze kyenkola ninda omuwala nankwana kati omuwala ne bwe mba nkwagala ntya nkyerekereza olw'okukuuma ekitiibwa naye nga bwe muba mukkiriziganyiza
Omwajja nga oli musajja afaayo ennyo. Nange incidental ansanze nga nange mbadde mwagala. Nsobola okubeera naye era ne tukola omukwano ogwa ddala. Kale bya Brisha byo byali bya bulimba oba byali tukola challenge. Twali mu challenge. Lwakuba abantu abamu bakipasivinga bulala of which really understandable nga bw'omanyi omuyimbi ye tabaako na kirala ky'abaakola. Bo balowooza oba omukwana bw'oba okola video ate kati oyo omukazi wo era abawala babeera mu ba vixen babagamba eyo mukyala Evans asobola n'omala ng'omwaka mulamba nga bamuyita mukyala Evans olw'okubeera mu video. Ate obiri understandable naye nga kola ka TikTok challenge n'omuntu tekibaamu nnyo. But nga you're not a shy guy. Toli shy. Ndi shy ekyo nakyo kiri part of it. Of which si musango kuba butonde bwange. Wow. So Chris Evans gotulina tunyumyamukko wano na wali muyimbi mulungi nnyo naye Chris wakumidde otya ku mutindo mwana competition nga nnene na Evans bambi mwaka n'obaako n'akayimba. Katonda yabikola ebyo kyoba omanya ffe amaanyi tuyimba naye Katonda yabyagazisa abantu bye tukola. N'okubeera ng'akulemezaawo ng'abantu bakyakulaba kuba ne bweba firimu oli agiraba nga tasobola giddamu. Naye nze ndaba nti awo waliwo magiki wa Katonda yakolawo ebyamaanyi awo. Mweno generation eriwo Evans pakati gwoli musajja mukulu toli mu myaka nga 10 n'okusoba. Mu kuyimba mbadde manya ogamba giri. Mu kuyimba. Giri ejja ddala 29 naye kati okuddako okuyimba. Evans. Omanyi omuntu yenna kati kino kiyige Alan. Omuntu yenna gw'otozaala. Emyaka gyakugamba nga gy'otwala. Oyina mmeka? 29. Kale tugendera awo. So nkuze naye nebaza Katonda nti abantu bakyajja okundaba mbikaali. N'okuwuliriza ennyimba zange. Kayimba ko kyakakaddeko naye kobeera awo n'ogaana kana akayimba kampa memories eno n'eno naye ng'oli amuli eri naawe. Muzadde ow'ekisa. Mukama gye wanzijanga wala yegwe muzadde ow'ekisa. Atayina bazadde. Kayimba ako kanzijukiza obulamu mwe nnali nga. N'okuwa abavubuka essuubi nti toggwangamu maanyi wadde obuliddwa abakuyamba naye olina okugenda mu maaso ng'osaba ate n'okukola ennyo n'okubeera omwesigwa mu byokola. Ne naawe okyegayirira bapulezenta ne bannamawulire okuba akayimbako. Omulimu guno gwo gwakwegayirira nakwetowaza era omuntu asuula obwetowaze alina okubeera ate ne manager nga mwetowaze. Oyimbirako obwereere n'oyimbirako bapulezentazi obwereere. Olw'olumu not always. Bakyali bange. Kati nga gwe Alan ng'olina ekivulu nsobola okujja n'enkubira. Nze nja kuyita ku mbaga. Funa omukolo gwange ne ŋŋamba nko Evans jangombe kuba ku mbaga sina muntu gwe nsobola kugamba Evans n'agaana. Kituufu. Oli muntu bakuwa nnyo respect. Nja kujja nkuyimbire gwe tofaayo gwe funa bufunyi muwala. Si gwange. Gwa mulala. Nakyo kikola nti omufuna nze gwe n'ojjayo ssente nze ne ŋŋena n'ennyimba. Evans kwata wano nsuubi engeri y'egy'oli nti gw'onteeramu ssente mu bidongo byange kiba kikola gwe mufune oninde baaba gwe mufune oninde bulinzi baaba. Nekati Evans kugugwo nga ggwe kyankusuubiza nja kuyimbira bwereere ku gwange kugugwo bwereere. Mama weteekete confirming nti omuwala gw'ofunye wampisa ajja kufumba era ajja kufumbira ebbanga. Evans nawe oyagala omukolo. Waliwo omuwala gwe nsobola olaba ng'otutte n'enjajinga nti wano tewali waaka. Nawe oyagala omukolo batonatuuka. Nange mbyagala lwakuba oluusi obulwa gw'okuba embaga ng'akubuza kubanga naye nga nange kyenjagala tewali atayagala kintu. Bayimbi kye wandyagadde okuyimbira ku mukolo gwo Evans? Abayimbi bonna kasitaba nga tayimba alulaga biki ebyo. Nze mbirivingira nnyo mwono music ono ow'empola empola. Kati ku mukolo gwo Bafana tayimbe? Bafana ajja kujja kuzironca ate embaga abajja kukola ki? Omugole afuluma nti ate simanya ayimba ennyimba ze ennungi nnyo nzaagala naye mba nzaagala mbikaali eno ku show.
nawe dancehall music omuwuliriza nnyo ne mmotoka yange mwali Bafana ye muyimbi wange by the way tulesho collaborating ayokko nabo anti oba ogamba kati kigenda kuvuga kitya jjukira ye abaafu butuuka nnyo kati gwoba otagalira mu ndongo so yensonga lwaki tetunaba wakolabo na Bafana naye ndowooza lwakuba tetunnakirowooza oli reserved nnyo bw'oba otambudde mwezi ensi z'ebweru oli muntu abeera reserved nga bakutwala kati nga bagende Canada ne bachozen beki nga osobola obeera mu ruumu yo n'osirika oli muntu kikeekyo oli muntu kisinzira gy'oba ogenze kati Canada nyinza obeera reserved kubanga gwe mulundi ogusoose naye kati America mikwano Canada siinayo nnyo mikwano kubanga gwe mulundi ogenda obbanga gwe gusoose naye kati wano mu nzi n'ensi endala UK America yonnayo bakyali bange bangi baba ntambuzaamu abakyala kyemmanyi baba batandise dde okwesonga na Evans oyo njagala mubeesebeese Evans njagala muwe emirembe webabaayo mba nkyebaliza Katonda kuba bwakutambuzaamu awo pozi nga waliwo ekirala ate kyagamba naye bwe kuba nga kutambuza muntu n'ekirala bwe kibaawo Evans omuwa obudde ne mwogeramu bwaba yeyeerese nga bw'ogambye bibereeta nasuubiza jjajja nti siribikola okugeza ti bwe ŋŋenda ebweru nina kuyimba buyimbi n'enkomawo sidda ate mu ruumu kubeera n'abakazi bikya obeera ne jjajja ejjajja ye yankuza kati n'ebintu bingi bye namusuubiza nga sobola bimenyawo n'omukazi yennyini ow'okuwasa jjajja yamusalawo okyalima ennima ennyanya nnyo nima ebintu bingi kati sizoni yaki leero gye wakutte matooke ge tulimu ennyo kati osuubuza sisuubuza kinene ndi mulimi awo akola ebintu byonna on a small scale sikola kintu kinene kifiirako naye nga like olima byakulya oba olima ebyokutunda n'ebyokulya ennyanya okyazirima emmere ya bbeeyi kati bw'obanga buli mmere ogulangula ekituuka ne kikutuulamu ennyanya okyalima byonna kyalima nnunda omuvubuka akulabye emyaka gino gyonna gy'omaze mu industry yeebuuza Evans kikyofunye mu ndongo kyolabako kuba abayimbi abamu basanga buli omu nagamba bibye nagamba nze endongo nfunyemu okumanyika kimu nti osobola okusanga omusirikale ku kkubo nagamba gwe genda okitegeera kufuna bakyalibo ogwokubira nga bikutta akasente tewali n'akuweerezaayo nga kati abo ba alisop okitegeera n'ofuna okubeera nti bizinensi yo eri mu kuyimba nti nakyo kyamukisa nti si buli bizinensi nti nnyangu nnyo ng'okuyimba nti waliwo abali mu kwokya enkoko kankugereze nti embeera mwe bayita tosobola gigeraageranya na muyimbi nti Katonda yampa omulimu nga gwo mwanguko nti ositwagolingako wano mu ntandikwa naye ate bw'okwatayo ne byanguwamu so nkyebaliza Katonda nti kya stressinga nnyo obulamu bwange kubeerawo nfunye emikwano mingi byebyo sente zo tezinnawera nnyo naye mumanyi nti nno maaso awo kyekiddako kuba kasita ofuna erinnya then ekiddako sente kuzimba bwe kiri okuzimba nazimbayo bitonotono weewaawo nga mmanyi bingi bikyajja okay olina manager nina manager bamuyita manager common era bona abonzikiriza nja kusoma ennamba yesimu esoma gisome abakwagala ku mikolo abakwagala ku events 0703 992100 okay tokyalina kayemba kayemba namuleka emyaka nga 5 emabega okay kayemba yagenda mbyabufuzi nemuleka aconcentrating eyo kuba naye weetaaga concentration y'amaanyi mutuyimbirayo dde kayimba naye nga mukwano gwange nnyo mutuyimbirayo dde akayimba ne Rema twakayimba dda ne tukaba like akalala abantu bagamba amaloozi nze enkola yange nkola lumu nkola oluyimba lumu n'omuntu bw'okola oluyimba olwokubiri balugeraageranya ne luli luno ne lutatambula bulungi luno lusobola obbanga lulungi naye olw'okuba luli lwagenda dda mu matu gaabwe batandika okugeraageranya ekyo ne kitta luno so kati okola kimu n'okita singa baku opportunity okuyambako omwana omu nga muwala essaawa zino mu baana abayimba abato nga tannayatiikirika nnyo
nengo yula bomuwa omukono gwasobola ovaayo yandibadde mwana ki nze omuyimbi yenna ntuukirira nze situukirira abayimbi nnyo omuyimbi antuukirira ne waba nga upcoming kubanga oyo ayagala Katonda gwasaako omukisa kwagala okwo kwe kutunda oluyimba ne waba si w'amaanyi kasitaba nga ayagala nnyo okuyimba ne Evans kyekirooto kye essaala ezo zaasaba Katonda era zaawulya ne lutunda naye osobola okukola ne star naye ng'omwegayirira bwegayiriza era tebikola tajja kupostinga tajja kukola challenge tajja kugenda ku interview so okola noono omupya kuba nze nninda omuntu yenna antuukirira olaba every collab gye nkola ekwatayo oluyimba lwe mwakola ne Sasha Brighton manyidde oyimba Evans munnange temwakola video twagikola video lwakuba twagenda ogitanga lutunze nnyo mwagita twagita video naye temwagipromote mwena abayimbi temwapromoting twagipromotinga naye nga bw'omanyi audio yatunda nnyo n'abika video so kati noyo naye wamala era Sasha talina kyammanja oluyimba lwakola kati okuyimba naawe kyetaagisa ki Evans erya mukwano gwange ennyimba n'ababadde bange olina soka kufuuka mukwano gwange awo nga Brisha nga tomuwangayo oluyimba Brisha twali nnyo ku challenge tetwagenda nnyo wala ku mukwano naye ng'okimanyi nti muyimbi nkimanyi naye omukwano gwaffe gwakoma nnyo wano ku challenge tegwagenda nnyo nti twekubira amasimu actually nze na facing ngoyo omuwala through someone called Raj Emma it was not a direct contact so tetwafuna ogwo omukwano gutuuka kola kolabo okay manager wo yani bamuyita manager common ogenda naye Canada agenda naye ate nga lwaki asigala naye common egaali walipire eno baaba common bano bagamba bagisanga ekoledde nedda n'agiripira nasobola okugenda kubanga naawe kennyini neebuuza engeri gye wafulukinza akanyonyi kano n'okagwamu awo mu byekiryayi buli muntu bwe wakkiririzaamu osobola okukola ki okubaako gw'onyigiriza awo abadde agenda evanizisebo togira bino bimusobo nanyigiriza ojja kubijjamu eno video yiyo nga nagiteekayo kano katemamu akakulabisa munoki bwebaako gw'onyigiriza gwe bakulaga nti twali twetaaga omuyimbi bw'ati n'omunyiga ebbali Evanizi sawa nkukubidde n'oŋŋamba mbu wafulukinza otya naye wafuluki naye wali onyuma okuba omusajja omusiraamu kuba okuza sulubu bulungi bwekiri edda nali sikuza bintu bino naye manager wange yampabulamu naŋŋamba nti omulembe kati gwaki gwakuteekako mbeera bwetyo neŋŋamba kale katukigezeeko nakyo tulabe bwe kinaafaanana anyway nga tumaliriza abantu b'e Canada oyinza basuubiza ki Evans abantu b'e Canada soko olindeko abantu bagamba mugende Canada eyo ne mbayimbira ennyimba 4 nnyimba 5 abamu ne bagamba ne mbakubira CD abamu ne bagamba mubawo obudde butono ne bagamba abamu tebalina budde bujja eno ne mbama ebifaananyi selfies biki Evans abantu b'e Canada nga ne Mami Hope kwali kuno obasuubiza ki gwe kyoba omanya abantu b'e Canada Toronto tugenda bakuba omuziki ate guli live ennyimba zonna already nakati bali mu rehearsal kati nze ngenda kusimbula before mutuuka mu Canada nga 21 22 23 kale gwe kitwale nti July 21 paka 23 Canada Toronto kati nze ngenda kusimbula nga 2 weeks before mugenda Toronto oka kubanga ngenda kubeera mu rehearsal kitegeera tugenda kubanga tukuba awo wennyini mu Toronto Ontario kubanga tubakuba nga naye tukuba live band egenda kuba live band ate nga abantu abakuba bamaanyi nnyo madamu Alisa ajja bagamba tetugenda bajja wano Uganda
kintu akitaddemu ku level mwakitaddemu akasente ekirungi wayingidde mu kisa gw'omuntu ogenda kubaayo gw'onodde Uganda n'okola ki mukisa gwani gwe naye naye ebintu bino nga bidda muganda wange nga bituddidde baaba tusigale ku kivvulu naye nga tugenda kuba live band mwetegeke ebintu ebyo babakubira CD mugenda akayimba nikyoze ni beki siina mukwano gwange munakakolera eyo osanga mu maaso eyo obasanga tuyinza n'okukakola eyo ne tukashootingireyo kubanga ate waliyo studio ezisinga ne wano ani anasasula studio of course tuteese ebyo byangu obuntu butini nange kenyini mbumala okay nego tolina lebo siina lebo nze nnyimba buyimbi ng'omuntu tosayininga bayimbi balala mbayambako buyambi naye sibasayininga bayimbi bazibu nnyo si bangu tebakolaganika nabo nawe wemanyi nti muli bazibu kakati ate nno omuyimbi yandibadde omuzibu naye okolagana ne YouTuber anti ogendamu ebutabika ennaku nnya ne bakuwalani ne bagaa nti wuuyu lya naye emmere mutambuleko mugende wano ebintu byonga mbiyisaawo bulungi waleeta oli oba yali mutabani oba muganda biwedde manager Evans buli mukolo gwaba agenda ku weekend ntegeeze eje Kampala wano ntambulenga ne Evans waliwo omukolo gwe nawe ogwaliko abagagga bange Evans n'oguyuwa gwe nali nkuwadde ogw'abagagga bange nanti kirabika nali bize kwolo olunaku abagagga bange abo baali bakwagala banaye nga basazeewo okuyuwa ebbanka yonna ne baŋŋamba ye gwaliwa ogutegedde wamma omukolo agujjukidde olunaku olwo kirabika nali bize kubanga omusajja yaŋŋamba Alan kola ki olina okupanga olunaku n'okuŋŋamba ng'ebulanga emyezi ebiri 2 months by the Evans nze lwe nategeerera ddala amaanyi go omusajja yaŋŋamba Alan kola buli ekyetaagisa ngenda kuwa miliyoni 2 zizo Evans mugambe njagala omukolo naye wandaga professionalism kuba waŋŋamba n'oŋŋamba gwali mubendo bamubende n'oŋŋamba nina omukolo gwa client yasasula dda oyo ne waba alina miliyoni 15 aninde mmalirize omukolo gwa client sobola nze bwentyo bwenkola nyimba omukolo gumu olunaku sikola ebyo mbw ate nyimba enveewo nzire eno kyova nze oba olina okunkubira nga kale rafule emyezi 2 nombooking nze nno ekyannuma size sente ze nafiirwa ku olwo wabula enjawulo gye wanyinyonnyola gye wali okoze eki gye wali weetereddemu nga ggweyo obukadde obubiri ti omusajja ye yennyini yali akusuubiza 2 naye era nekitakumalira nange muzange n'onyigamu emmeka 2 naye ebyo bya bulijjo tukola ne bannaffe oba nga kyekyo kye wali okoze ze nali mpangira ggwe nga nja okafuna akasente kakubeemu naye bwe kiba kyagaana katugende nekyanga tutuze Canada kukubeemu oluseke tujja kulaba zikuze bananfuuwa gwe kyolina okukola e Canada onsasula in advance ntya osobola okukwata nga $4,000 n'ozimpa nonga kati ze bakufuuwa wali nze ze nguze okitegeera Evans oli mukodo kyeŋŋamba ogula ze bagenda okunfuuwa kati gwe weefiiriza $1,000 osobola n'okuzimpa nga tetunalinnyannyanyi kati wali buli ze banfuuwa gwoba n'akasawuko kakati tabbu wejjira nga banfuuye $200 tebasobola nga gwe tebasobola Evans era nze ngenda kubeera ali kuku era nze omuntu tasobola sente mu ngalo tasobola kugula sente zange ze banfuuye n'afiirwa Evans ekyo nange nkimanyi kyekyo so gwe sente zimpeere wano eri osolooze busoloozi kyekigendo singa mugenda nani nategeddeko nze Chosen Becky ne Vinka naye waliwo abayimbi abalala ndowooza nga 5 abalala abagenda besinaba kutegeera besinaba confirminga wano naye at least abo bo nategedde nti visa zaabwe zaafulumye Vinka Chosen Becky nange ezo zo wategedde ezo visa zaafuluma kati simanyi ez'abalala nja kuddera mbannyonnyole naye nga ekikulu July kikye weesunga e Canada kyowulire Canada kuyingirako mu nsi empya gye mbadde sigendanga
ndabe yawukana etya n'eza America yawukana etya n'eza UK. America wakomadde wano before COVID 2019 ate UK oba 2018 ndo kaŋŋambe Uncle Richmond ne Uncle Dan bakuteke kwa frigo Richmond mundabire nnyo mwagala nnyo bambi musajjawo ne wayiga okwagaliza kati anti ogenze n'ogamba nti banteeke ku nnyonyi ne nga ono yala ni CRUZ gwe mmanyi oba ekintu wakigonzaamu kati ekyenzikiza no siina nzikiza era ngenda kwogera na Uncle Dan tuyina Afrigo Band nga 23 ku Royal Regency ngenda kwogera ne Richmond mugambe nadde Uganda Evans nangamba ali ready twakabanga kayiseyo nga sigenda ne tumuwaye ebitano bya pound ajja kujja oyo Richmond mba nkolera bwerere oyo badde wange tewali tabu tewali nsonga lwaki nsaba ssente mwalwana dda mukwano gwange nnyo kyoba omanyi apostinga bambi n'obuyimba bwange obupya sure kati nina akayimba bakayita nyongera yongezako yongeza nyongera yongeza nenga woyimba sebo boyogera kayimba kapya kalungi nnyo mukanoonyeeko egenda ku channel yange Chris Evans Kawese okalabeko oyongera otegera omukinda te otugutoseza nyumira byoyimba boyimbo banga akuba akama jagala Rihanna naye mudde sas naye ate no wobonjerega okozesa ddoboozi lya mwanguka sijerega bisere singamba njogera mazima ate abantu aba bakulaba bamanyi Evans musirifu nnyo Evans iza ekyo kyekituufu tolowooza nti abantu emiliyoni beboogera ekifu nti gwe oli bw'abagamba nti Allan alinnye mu mikisa gy'abantu agituddemu ati abwami lowooza nti tebategeera naye lwaki tondeka mbadde nina ka interview ke ŋŋendamu ogendabo ngenda kaawo ku NBS after 5 kamale okamaliriza ogenda ku after 5 muba Douglas bakatsi wekiri njagala osange ku katsi munjagala omanyi onyumira nnyo okulaba ng'oyogera oluzungu era biri biba bya luzungu kyova olaba mbadde ŋŋamba nti waliwo endala gye ŋŋenda okubeerako ate ku ssaawa 4 kati gwe gy'oba obaako kubanga eno eyinza okutagalamu katono Chris Evans gwe tubadde naye olunaku olwaleero ALLANCRUZ gemanya CRUZ exclusive gwe mukutu maliriza ngo oŋŋambira abantu baffe ab'e Canada tuve wano abantu baffe ab'e Canada tulina okuddayo eri wakati ne tubajjukiza abantu baffe ab'e Canada omukisa gwogwo n'ogw'okubeerako mu African Decent Summit abantu bonna abalina omusaayi omuddugavu tugenda kuŋŋaanamu mu Canada Toronto Ontario mu July nga 21 paka nga 23 tweyagalemu awo Canada Toronto Ontario so mubeereewo tweyagalemu ate twongere okuyiga n'okwewa n'abakyala bayinza ofuna n'okwewa amagezi bintu bingi nnyo toyina mukyala kuba oyinza ofunira byonna abali singo mujje abafumbo mujje abaagala okulaakulana mu byenfuna mujje abaagala entertainment mujje ekintu kikwate fire kale CRUZ exclusive gwe mukutu ALLANCRUZ gemanya tubadde ne Chris Evans Kawesa ayina akayimba akapya bakayita nnyongera ne video weeri ne video yafulumye noonya Chris Evans Kawesi osubscribing ate bw'omala ogende ku CRUZ exclusive nawo naye gwe okyetaaga basubscriber niye emitwalo 15 netaaga wakikuba nnyo baaba oyina emeka nze nina 15 twali bubi awadi wagifuna awadi njirina mu nnyumba kale so kyekyo fonna omusibe bulungi Hogani Sharif Kim mwena musibe bulungi tiimu yange mweraba ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier
tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairokagocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta.